Mbalamusizza basebo ne bannyabo amanya Muwanguzi Shadrack omusawo okuva mu Health Touch Uganda. Olwaleero ngenda kuba njogera ku kansa w'omumwa gwa nnabaana, mu luzungu kye tuyita cancer of the cervix oba mu Luganda kye tuyita kookolo w'omumwa gwa nnabaana. Wandyebuuzizza lwaki olwaleero tusazeewo twogere ku kookolo w'omumwa gwa nnabaana oba kansa w'omumwa gwa nnabaana. Kansa ono yeeyongedde nnyo ensangi zino ate ng'asingira ddala mu nsi zaffe zino ezikyakulaakulana nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Mu nsi yonna Uganda ekwata kifo kya 7 okubeera n'abantu abafuna kansa w'omumwa gwa nnabaana buli mwaka. Ate nga mu Uganda bw'ogeraageranya abakyala abafuna kansa n'ogeraageranya ebika bya kansa bye bafuna, kookolo w'omumwa gwa nnabaana akwata kifo kisooka. Nga mu mwaka 2020 abakyala abaagala okutuuka mu 5000 be baafa olw'okuba nti baalina kookolo w'omumwa gwa nnabaana. Ate nga kookolo w'omumwa gwa nnabaana ono alina ekyenkizo nti bw'obanga okoze ekyetaagisa osobola okumwetangira. Naye obuzibu bwe tufuna wano nti abantu bagenda okujja tuzuule nti balina kansa ono oba kookolo w'omumwa gwa nnabaana ono nga amaze okusaasaana ng'ali mu stage gye tutasobola kuvumula oba kujjanjaba omuntu n'awonera ddala. So bwe tuba nga tufunye information bwe kiyinza okuyambako abantu ne batafuna kansa w'omumwa gwa nnabaana, ate n'abo abamufunye ne tuba nga tumuzuula ng'obudde bukyali ne tusobola okubawa obujjanjabi obwetaagisa, kubanga kansa w'omumwa gwa nnabaana bw'aba nga azuuliddwa nga bukyali asobola okuwonera ddala. Kati leero tugenda kuba tunnyonnyoka kansa ono ategeeza ki. Bwe ngamba nti omuntu alina kansa w'omumwa gwa nnabaana mba ntegeeza ki? Tujja kwogera ku biki ebireeta kansa ono, biki ebikuteeka mu bulabe oba mu matigga ag'okufuna kansa ono, biki by'owulira mu mubiri gwo oba bubonero ki bw'ofuna singa obanga ofunye kansa ono. Then tumale twogere ku biki by'oyinza okukola okugezaako okutangira oba okwewala okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana.